Calvin ekikuvumya generations kyeki generation yakutani musawo olyoka omuvumevume ne Benita mbabadde bagala kubba Nammere oli mutabani wa Nammere oli muganda wa Nammere obuzibu bwo buliki yegwani ku side ya Nammere waliwe ya musaba sente olyoka ovumevume generations go misikini go ina ne bokomberere ngato mu generation yagala kubba Nammere go generation omumanyi generation yasobola okulisa parliament yonna okumala omwaka mulamba oyo gwosinikirako amannyo go ina bokomberera ngato ina botambulirako mabega ojjo omanyire generation omusinikireko ebinnyo gwe olimbwa ya Nammere gwe manya Nammere yakutumya ojjo ovume generation bino wandi bimujjeemu toddamu na kumuyisa mu kamwako gwe musiru gwe oyinza otya okumuvumavuma bwotyo omutwalo okuba gubalemye banange ebintu temubitwala personal babagambe muguleke oshegera oli yeta kyagwagala omutwalo ifa bagwagala mtugenda gubanja tajja kuddamu kweyama byatasobole esawa za lero mbu ataddewo gwe mbuweefula mbu gowekebejja nnyo oyagala kulaba oba ebintu si bya mazima osibya ddala Nammere bakufera mbu goweefudde mbu goli mutegeevu nnyo era obuusa abafere gwani gwe miskini olaba omutwalo gubogezza nnyo weebatyo kati giba kubanga emitwalo 5 ejja $. Ufachi ozira ki wenna amannyo gakugegedde oli waneeno yasaamiririra ku bantu ebisente byammwe tewali wabyetaaga waneeno oyo Benita obusente abukolanga toyinza muwa $5,000,000 nga tewamusuubiza mutwalo gwa $. ate oddeko mwasaamirireko oyogere buli kigo oyogere kino noyogere nakiri eri ye era asigale nga kyalina obwo $5,000,000 ate banaye temutujja mu mbeera mbadde njagala tukuume empisa toddamu n'omanyira generation gwe kivubuka gwe ekiri mu NRM kitokotanga sikisaanikire ensonga za Benita zikutte wansi ne waggulu essente za Nammere bannange njogere kindokeki ono ayambalidde generation njukira Nammere yabagambye nti generation yamuconnectinga ku Benita nti yamugamba ebigenda mu maaso naye sente zaafuse sente era ndowooza owulira kati ebigambo oyo ayambalidde Calvin Kayanja lwakwogerera generation ebigambo ekiri mu NRM ate ye generation gyali naye awanda muliro. Eno evidiyo esemberayo ddala ku nsonga eno ayagala okukola kyayagala minisita jangu weewozeeko nga bulijjo mukole bye mwagala naye njagala bannayuganda mufunemu ekyokuyiga nammwe ababaka abali eyo naddala abaagala obutaala n'amannya omuntu bw'ajjanga nakugamba nti neetaaga obuyambi jangu ogaye nti ngenda kuyamba ate ng'obuyambi weebuli bw'oba tobuyinaawo then sirika kubanga ebiseera ebisinga abantu bajjanga baagala obuyambi baba bwagalirawo bw'oba kale nga tosobodde nnyo kwatako katini oteekewo koogambe nti ngenda kaleeta akalala tewali buzibu kuba aba teyakutumye aba akusaba busabi bino ebintu by'okutrendinga ku TikTok ffe tumazeeko emyaka 4 mutusanzeeko mulowooza tukikoze tutya okubanga ozze mu mwaka gumu bwe guti n'oyagala otulugunye olumye olimbirire ovumise aba era nsaba mwenna abali eyo be nakolerangako vidiyo nti ndifendinga Nammere banaye munsonyiwe mbeetondera kuba simanyi kituufu simanyi kikyamu kyaliwo okusinziira ku kyenalabye I don't know era nga amagamba nti okuva na leero minisita Nammere nange tetulina mukwano kubeera n'omukwano gwaffe gwali gwa wano gwa TikTok gwali gwa kumwogerako simeefuse mukwano gwange fuse mukwano gwange guweddewo era nze wange ali blocked oba ayagala blocking oba ayagala ndeke nze bwentyo bwenkwesonyiwa kubanga abantu bantiisa bantu mweze nti abakazi bantu mwe neeralikirira omukazi kati neeralikirira omukazi asobola okuyimirira n'akyusa ebigambo naye ng'akugambye nti gwe oli mukwano gwo nze ekintu kye wakoze Benita sisaa kukikola omuntu wegwenga nti ngenda kuyamba Nammere era Mukama Katonda akusonyiwe mwenna abayagala okunvuma mu nvume abayagala okunjajinga mu njajinge naye nalayira neŋŋamba nti nze generations sijja kukkiriza kunnimbisa naddala ekintu ekirimu omuntu omwana akaaba owooza mbu simanyi bituufu ajja ababuulira ebituufu obalaata
kyokka ng'olaga abantu nti abantu obaagala bintu byakweraga bintu bya awali kamera awo wewali eggulire. Muveeyo okwogera nga mulina kye mugenda okukolera abantu bano, si mu mutima mubi. Okyasobola okunkozesa nga kyakulabirako in future. Nammere ne generations ku ssaawa eno ne Benita ye topic eriwo. Era mukozesa nga kyakulabirako. Temuddamu kusuubiza kufuna trend. Trend eggwawo. Ku ssaawa eno ndi mu kuvumibwa. Next week nja kuba sikyavumibwa. Kitegeeza nti eba eweddewo. Promising omuntu omugenja kusasula omwaka ogujja naye tomupromisinga n'omuteekako ebikakali n'omulimbirira. Nammere kino kyabadde kikyamu. For God and my country, oba nnyina bennyiizizza mu nsonyiwe nenze ntambulira ku mazima ate nze nkiriyaringa erinnya lyange. Ebisigadde muyombe mwogere mulekole blackmail kubanga ebyo mubisobola. Ate nze by the way ondabira wano nze ndi mukazi mulwanyi. Era mwenna abagenda okunnwana mujja kwesanga nga mugudde bugwi. Munneekubako bwe mugwa. Ate mulwane nnyo sibanyigira oba basuulira ezziga. I'll try. Mubeere bulungi. Benita taina musango. Wetuli nze munnange mbaawo mpalampola okubanga nga kutuusaako gonna nga wegali. Naye era tubadde tukyali awo generation wabadde akamala okwogera awo nno Calvin Kayanja n'amwambalira kyatamulangidde. Namikka obudde bw'omala ng'okwata mu kizigo lwaki tonoonya gye bambululira ebisiraani n'owona ebipali? Teri gw'okwatagana naye ne mumaliriza bulungi. Wano Fangoni yakweyambulula misana ttuku. Ekipali n'ekisiraani oba mujja we yakikuloga. Lwaki toyina gw'obeera naye ne mumaliriza bulungi? Lwaki toyina gw'obeera? Oyina okukyebuuza namukadde. Oyina okukyebuuza obudde bw'omala ng'okwata mu kizigo. Oyina okwebuuza ekibuuzo ku bulungi obwemanye. Lwaki nze yandibadde bwe nti? Lwaki nandibadde nsamba gwa nsimbi? Obudde bw'omala ng'okwata mu kizigo weebuuza ekibuuzo ekyo Namikka. Lwaki buli gw'okwataganako naye buli gw'osemberera mwawukana bubi? Fangoni yakweyambulula misana ttuku. Wano wasemberera alien skin n'otandika likodirebo. Kasita nakulaba ng'oyingidde enkambi ya Nameere era ne mugamba temujja kumaliriza bulungi ky'okoze. Wabadde oyagala kumutikkula $380,000. Message oziwandiika bw'odiriitinga ne mugamba oyo omuwala. Nakulaba wano ng'omusembeza omukukuso omututte wa president n'amutikkula $150,000. Abasajja ba wano baakumanya obuferebu n'obwangu bwo mu kuta amagulu nga buli akwatako kasita amala okukubamu ati. N'ogenda ewa Nameere ekigo n'okaabira ku geeti n'omweyambulira n'okola oti n'omubuulira n'omusajja gye wali waakava nga yakakusa bulala awundi ezi teyakutwala wa president. Omukazi n'akuteeka ku baagenda okugenda okulayira nabo n'okuba president akama n'omutikkula $1,000,000. Lwaki tewakutte ku ezo n'owo omuwala oyo? Era lwaki $5,000,000 zimu wakati nga tumaze okubagwamu? Message zonna ze wabadde oweereza honorable wabadde odiriitinga zaaki ne audio ngenda kuzita. Omukazi yakubeererawo watuuka ne ku State House nga bakube nga State House controller ino kuwa sente tamanyi na gwagenda kuziwa n'akuyamba nga wakatuulawo kumpi olunaku lulamba ne yeegayirira State House controller n'akujja. Mu ebyo byonna obyerabidde ku $1,150,000 president ze yakuwa. Wano ze waliwo zimba nazo nti ogaba ze wafera president Museveni. Lwaki sikuwa wakutte n'oyamba omuntu? Era lwaki sente ozimuwa kati? Buli yenna gw'okolaganye naye akweyambulula bweyambuluzo olw'ekisiraani ky'olina togenda kukireeta ku Nameere. Talina kyakwetaagako n'eki. Gwe beera ku bayimbi bo bankwakyo ye ku bulungi bwe weemanya maama nga si kizigo ekyo ekikulimbalimba n'akabina ke weewaana ani bbaawo kuleka okukola obwamalaaya. Gwe yandibadde asamba okola ogw'ensimbi Malaysia. Wandibadde okola gwa nsimbi Malaysia. Bojja wano bwe weesiba ku musajja alina olukunkumuli lw'abakazi. Naawe obeere ku mwana wa geta akulireko enkoola. Ku bulungi bwe weemanyi. Gwe yandibadde mu layini ya alien skin.
gwe ku bulungi bwe weemanyi obulungi bwakusala lwa kikolimu ekipali ekikwa noonya omusawo muganda akikwambulule tolina gwe okwataganako naye ne mumaliriza bulungi Fangoni yakweyambulula misana ttuku kati otandise Nameere oyo wasanze atulaba message zo chats ne audio zonna ngenda kuziteera wano ensi ekutegeere yewavaawa lwaki weesibasiba nnyo ku bantu zebanenge simanye ekikazi kino gye kyava era kasita nalaba nga kiyingidde mu nkambi yaffe nga bano bo beeyongera okweyuzaayiza ono ye avuddeyo n'agamba nti Benita ye kibando wa ddala nti abalazeeko omwana ayinalo Uganda mukkirize Benita ye kibando wa ddala gwe tuyina mafia tamanyi mafia tasasula rent naye mwe mukimanyi mudo Benita yabadde nejjooka ng'alina Q ng'alina mukaaga ne master omwana akubye adikoa ayayayaya weziba block asitudde kajjansi 99 n'agiwummuza wali oyo gwe bayita kibando wa ddala bayiza aba Bannayuganda abamu musobola okirabanga omuzimu gw'obwavu naye bulaaza weewaayo okubonaabona bonaabona omulundi gumu weeweeyo ogw'eddalu oyo gwe bayita kibando wa ddala ofiya tamanyiirwa ofiya tasasula rent yaman bwetuli nze nayongera nno kubanga nkuwa endowooza z'abantu abamu bavaayo ne babanga basapootinga Benita abamu bagamba nti generation ye mubi abamu kwegamba biri awo bwe bityo. I don't regret standing up for Benita, but I have learnt a lesson. Ntegedde nti Abannayuganda ekitubonyaabonya si bbula lya ssente, si bbula ly'emirimu, si bbula ly'abakulembeze abalungi, wabula bbula ly'amazima. We have a deficiency of honesty in our country. Abannayuganda amazima gaffe matono. Omuntu okwogera ekintu n'omanya nti kyayogedde ge mazima ate n'amanya nti naawe gwakibuulidde oli mutuufu asobola okwesiga. This whole Benita situation endaze nti ebizibu ebisinga bye tuyitamu ng'Abannayuganda biva mu kyokuba nti tetulina mazima. Kizibu nnyo kati Omunnayuganda okubuulira ekintu n'omanya nti ekyo kyayogedde kyekyo kiringa bw'akyogedde. N'amanya nti nawe gwakibuulidde ogenda kitwala nga bw'akyogedde nga toyongeddeemu bibyo. Singa Abannayuganda twalina amazima, bafuuti soja tebandinnyigidde Benita olw'okuba yabagamba nti tebalina kye bazzaako nti pulezidenti ajja kulayira. Singa Abannayuganda twalina amazima, batikitoka ba NRM tebandinnyigidde gavumenti ku lw'okwagala okuyamba Benita. Bandikitegedde nti omuntu yenna ng'oli Munnayuganda ng'oli bweru ng'Abannayuganda banno abalina enzikiriza embi bakutaddeko embeera etali ntuufu oba weetaaga kuyambibwa. Singa Abannayuganda twalina amazima, Benita yanditegedde nti Nameere okujja mu nsonga ze si yeyeereeta be baamunoonya. Singa Abannayuganda twalina amazima, twanditegedde nti omuntu yenna ng'asuubiza okuyambisa omutwalo gwa $, aba yeetaaga convincing documents omukakase nti ekyamazima you need help urgently. Omuntu tosobola kumala gasindika ssente nga tolina bibuuzo birala by'obuuziza okutegeera embeera nga bw'eri. Singa Abannayuganda twalina amazima, twandikiriza nti Benita yalina obuvunaanyizibwa obw'okulaga abantu ekigenda mu maaso n'ababuulira ekituufu. Baamugobye ebyaddala oba baamuyimirizaamu ku katono. Naddala nnyo ng'abantu beewaddeyo okuyamba. Omuntu bw'aba yeeyamye okuwa omutwalo gwa $, tolina kumukweka kintu kyonna. Ndowooza oba free okumugamba nti kino ne kino kye kigenda mu maaso. Naye tetulina mazima. Naye mu byonna mukimanye nti obutaba na mazima kikosa ffe. Omunnayuganda kati oli eyo ng'ojonkera Benita ng'omukumyeko akaliro naawe kigenda kukuddira directly or indirectly. Benita okuba nti teyabadde na mazima mu byayogera, teyabadde na bugumiikiriza, naye kigenda mukosa ng'omuntu. So tubeere eno nga tunenya abakulembeze, tunenya abo abali mu buyinza, of course nabo bava mu ffe. Kitegeeza nga ffe bwe tuli nabo bwe bali. It doesn't surprise me nti omuntu abeera mu office n'akoleramu ebitali bituufu kuba naffe tetulina mazima. Lwaki fuuti soja onyigira Benita olw'okuba yagambye nti Bobi Wine talina kyazzaako? Kati kiriwa kye yazzaako? Si mazima. Tetulina mazima, tutya amazima, tetugaagala. But one thing remains a fact, amazima ne bw'ogaziika wansi mu ttaka gavaayo. Eventually amazima gamala ne gavaayo. So singa tusobola okwemanyiiza okuba nti ffe ng'abantu tubeere n'amazima,
n'alabye true leader bamutadde. Singa true leader yalina amazima yanditegedde nti ekimusibya kuvuma Namyalo n'amufiirako omuntu eyaguyambako ne bw'oba mwawukanye tolina kumulemezaamu nnyo bw'otyo. So it's not that ye true leader ali innocent. Ekyali kyamusibya naye singa kati akitegeera kyekyokwata ku Peace Rugambwa tekitegeeza nti byawakola byali bituufu. Era ne Peace Rugambwa bw'aba alinamu amagezi alina okukimanya nti true leader bwe yakola Namyalo naye bw'agenda omukola ng'abatuuse ne beekyawo. Ne ba TikTok ba NRM bano abanyiigira gavumenti nti olw'okuba yadde egenda kuwa Benita ssente bandikitegedde nti tosobola kubeera mu politics ate ng'osuubirayo ebya church. Politics is politics. Etambula na influence. Benita ina following ya 1.2 million. Statement gyakola eyo government President Museveni ajja kulayira. Waliwo ba TikTok abali mu NRM naye nga ye kye yakola kukwata content. Talina statement gye yali akoze eri influential bwete. Kati sometimes amazima gabeere mazima. Oyinza okubawo nga gwe Frank abaawo naye gwobeera controversial every time. Tolina statement gye wali okoze esobola okuba ng'eyo ya Benita gye yakola. So sometimes twetaaga tukkirize ku mazima. When you accept the truth, it simplifies your life for God and my country. Bikyalanda nze wendi munnange okubanga nga kuwa era okubanga ndukutuusaako byonna nga bwe bitambula. Ono yagamba ki? Lwaki yazizza ssente zo? Njagala kubuuza lwaki yakutte miliyoni 5 n'azikwata n'azikuddiza? If weba tewaliwo kigenda mu maaso kyotayinza na ssaawa eno katukutegeera. Waliwo ekitambula ate ng'ekitambula kyonna bakibalira ku gwe Honorable Nammeere. Amaanyi g'otadde kuba nosimanye abannabyabufuzi abo b'otambula nabo abo b'otambuliramu abo. Kati manya ekintu kimu kino kye bali mu kukola okulwanisa. Ekyo kyo nkikubuulira. Era be very careful. Buli move yonna gy'okola Honorable Nammeere, be very careful. Abantu bano baagala kukozesa nsobi bakutuuse mu nsonga gy'otagenda nawe kennyini kukikkiriza naye ng'omaze ogituulamu. Ng'omaze okugituulamu bw'oti ono omwana gwe bayitiddemu. Kati oba obadde tomanyi olukwe lwonna lwalukibwa mu Benita mpaka kutuukako. Byonna pretend nze muba mugobye nga tebannaba na kumugoba ye yeewandiikira ekipapula. Era bwe yamala okuwandika ekibaluwa kibakuntumye n'amaana yeesootinga ne yeetereeza mu layini. Oshegeera kakati bambi gwe mukazi watola okuba olwanirira abannayuganda oli mu kulwanirira abantu bano abawansi. Olw'okuba munnange ofaayo nnyo okulaba nga buli muntu afuna ky'ateekeddwa okufuna ate gwejjukira okozesa mutima gumu Honorable. Abantu bodiringa nabo tebali mu mutima gumu. Bano abantu baagala kukozesa nsobi. Oshegeera abantu bagenda kukozesa ensobi gy'ogenda okutunula nawe kennyini wejjuse. Oshegeera gwe simanya leeri simanya bikoze bityo manyi gwe mulimu abantu ambesagala kuwabudde. Gwe sijja kuwabudde kuba ekisooka osiba bitambaala ku mutwe. Sogera n'abantu basiba bitambaala ku mutwe ababisibako ng'abakadde. Njogera n'abantu bategeevu. Kiki ky'otaawulidde mu vidiyo kyogamba tonda mwanyi mugwa mu mboozi. Nammeere kennyini avudde yagamba Benita yajja mu inbox ye. Ndowooza muwulya connection. Yennyini ye yagenda mu inbox ya Nammeere amulumbye, amusabye, amuyirewo omubiri, amuyambe bamugobye ku mirimu, amugambye simanya biki. You get it? Omwana ono yennyini yalumba. Kumbe babalira Nammeere mu kubeera excited. She comes out because she thinks Ugandans are going to say, oh yeah, awa Nammeere wafa alwanira bakadama, Nammeere wafa atuyirawo omubiri. She comes out, she's like, ngenda kwa miliyoni 37. Ekyo kyagenze mu record. Bw'oba wazoogedde mu butanwa, oba wazoogedde otegeera, ezo zagenze mu record. Era buli omu abuuza, Honorable Nammeere, miliyoni 37 zaawa Benita, nga waliwo n'abaana abalwaniridde NRM ne batuuka bavuma barecho baani babeera kuno ne babavuma ne bababoola n'obaboola bo tebazifunanga. Nammeere okuziwa Benita yaani? Kati that is where the question is. Tuli mu kubuuza kibuuzo, Benita kiki kye yali akoze? Olaba ne Museveni yasuubiza Kasuku biliyoni 5 naye nkubuulira ebigambo bino biliyoni 5 wawulyako ebyagwako. Wawulira ebyagwawo ku biliyoni 5 babagamba bagende basooke bamale okukola sako esooka okutuza
eyo ye criteria government gyeyitamu mugende mukole sako naguno gwakasako ebalemye okukola okugituusa omuwendo gw'abantu gwe ebintu biriko terms and conditions kati gwe saawa eno ovuddeyo bagambye Benita, I'm going to talk to my handsman yamuyisa atya and he's going to wire $100. Honorable Namere wano ku TikTok oba no ku social media fe kyetumanyi kiri ekintu kimu ne bw'oyogera ssente ng'ozogedde mu dollars fo ntuba twazicalculate nze dda nga twazitadde dda mu lulimi olwaffe lwe tutegeera okitegedde ekintu ekyo kiringa bwe najja ne ndyoka mugamba omwana I'm going to give you 0.0470 hectares omwana ayangwa mangu n'agenda n'azikyusa alabe kiki ky'ogenda okumuwa obutuufu bwakyo Happy Farida nkutumiddeko kikwano obutuufu bwakyo bino ebintu mubirabanga ebintu ebitono naye mbabuulire mwe baana mmwe kino ekintu mukirabanga ekitunudde ku Benita kino ekintu kitunuulidde Nammeere Benita tekimulinako webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire ojja kubanga tugakwera ojja kubanga tugakutuusa koona woli wona wosinzidde tuzikalira nywera ebisigadde byonna byonna tujja kubanga tubikuwa sigala naffe tovaawo